Ekirungi nti ekiteeso ekyo kyasekendingiddwa omubaka wa NUP owa Entebbe Municipality Honorable Kakembo Mbwatekamwa Michael mu 2023 empapula 2 olupapula lwa Bukedde n'olupapula lwa New Vision mu gavumenti lwakuba akabondo k'ababaka abali mu NUP 100 nga bakolagana ne Piraawo mu budde Piraawo yatanatandika naye nga bagamba nti bakolagana ne gavumenti era ababaka abo oyagala okumanya bwe baalabika buli mubaka alina akamotoka ka Harrier Kawundo ngeri ku namba yali UBG babu motoka obu Harrier Kawundo ababaka abo bonna 100 babufuna bayita mu mama wange sebo Hajati Minsa Kabanda oyo mama wange mwe bayita okufuna obumotoka obwo bonna 20 gwe kasola bakaolinga alina Harrier Kawundo ka black bwebo gye babujja eyabubawa alina omulimu gwe batuma okukola ne Kakembo yali nti bajja kukola mulimu ki Kakembo mbabaka babanja ayinza okubanga mwali asobola okugamba nti taliimu naye ebikolwa bye Kyagulanya alina ekigambo wa NUP Kyagulanya alina ekigambo kyayogera agamba ti muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byo tebisobola kubanga bitoola kuffe nga bigatta ku mulabe n'osigala ng'okyatulimba nti oli waffe ebikolwa byonna ebitoola kuffe nga bigatta ku mulabe abikola nannyini byo aba mulabe muganda wa mulabe aba mukwano gwa mulabe era aba mulabe waffe wadde ng'oyambadde ebyambalo ebifaanana ng'ebyaffe emisege mingi nagyogerako luli egiri mu NUP nga gyambadde amaliba g'endiga naye nga misege ekyomukisa omulungi ne muto wange Kyagulanyi yayogedde ate yatandise n'okuba mentioninga amenya bumenya nti constituency egindi nga mwabaye mumanyi omubaka wamwe ti Nansana municipality nga mwabamwe mutegeera owaayo nti Entebbe nga mwabamwe mutegeera owaayo teyeetaaga kwogera ku linnya lya muntu bano tugenda kubeetegereza n'ekyo omukisa omulungi ze bempulira mu nkubo bigamba nti buli mubaka gw'olaba atukolokota bw'atyo gavumenti yamuwadda ssente ze z'ekisanja ekiddako oba tumulonze oba tetumulonze sente z'ekisanja ekiddako yazikola ki kati ali ku mulimu gwa kusanyawo NUP n'olwekyo kati abo ne bwe tabawa kaadi tuba tetulina kye tufiiriddwa kubanga olwedi nabo balina tebalina kye bafiiriddwa kubanga ensimbi bazifuna dda ekinnuma nti Kakembo Mbwatekamwa gwe mbadde mmanyi nkyebuuza engeri gyeyingira mu palamenti kati agamba yatendekebwa UID kubanga ekitundu ekyo kibaddemu obubbi bwa SFC bungi nnyo ng'era kizibu nnyo okukiwangula wabera nga musajja bamitanga tumusiime gumizamu ye yalinga akola ki yali vice chairman we district ye Wakiso omubaka waayo wa parliament owaawo omukyala ye mukazi we owooyo naye state house n'ebitundu ebirinaanyeewo bye bibayamba okuwangula Mbwatekamwa yabayitako atya bw'aba si waabwe tujja kumulabira ku bikolwa maanyi g'abantu kati era ge gamwogeza bino ekisooka ayinza okuba olukuŋŋaana mu Ntebbe ne tugenda ntulwogereramu ab'Entebbe tebawalabye nga bakuba emmeeza nti tadda kati oyo agomanyi ate olugaba maanyi g'abantu oyo kati maanyi ga ssente naye agamba abakulembeze mu NUP tebawabulwa tebamanyi bukulembeze tebasobola kulambika nsonga yasookera mu NUP kyekyamujja mu DP alyoka ajje mu NUP mu DP yali awabuddeko bw'aba yagala kuwabula akole ekibiina ekikye ekyeno eno tewali kuwabulwa Kyagulanyi ejja n'ekibiina kye bw'ayagala okumwegattako n'onoonya amaanyi ge bw'oba oyagala kumuwabula ddeyo okola ekikyo abamu bagamba Sewanda gy'anoonya kaadi komenti ndaba mpitirivu nti oyo kaadi gy'anoonya abamu baba balaluka nkubuulireko okugamba nti Sewanda gy'anoonya kaadi bino ebigambo by'enjogero olwayo natandika obyogera mu 93 okuva 9 muzeeyi Bidanda wa 2021 nze wa Bidanda najja 21 okujja ne muzeeyi Bidandi ebigambo byange ntandise okubyogera 93 okuva 93 okutuuka leero gye myaka 3 njogera Kyagulanyi tanaweza myaka 5 ne NUP bagenda kuweza myaka 4 kati nze tolina bw'oŋŋamba mbusimanyi bino abyogera lwakubanga ayagala kaadi ya NUP nedda siri mu bantu baagala kaadi singa nalinganga njagala kaadi erubaga saali esimbiddewo ku kaadi ya FDC nalize ne neesimbirawo ku kaadi ya NUP kubanga baali basobola ogimpa nze nali ntandise people power ne Kyagulanyi bangi kwabo bawuli aboogera kati abawagera NUP Kyagulanyi twadumuwagira nga tebali naye
nga n'okumwagala tebamwagala. Twakola pipopa yaffe nga tebagirimu, babuukira vehicle ya NUP ne bagenda nayo obugenzi, bena binyonyola siyinza bikuddiramu. So abantu buli kiseera bulwoyogera n'obakuba ku nsoloboto banoonyaayo kye basobola okulimba oli nti oyo ekimwogeza kye kino. Naye nga ffe twogera amazima ne tubawulira ate amazima gano tugogedde ebbanga. Abantu babuulidde nze bw'ogenda ku Facebook ojja kusanga ku akawunti yange kuliko Nabbi Sentamu Sewandagi. Siri nabbi bano ab'obulimba, siri nabbi bano ab'ekkanisa. Kubanga emyaka kati ku Facebook mazeeko emyaka 13. Emyaka 13 gye maze ku Facebook teriyo kye nali mpandiise ku kisenge kyange nga nkiteebereza okubaawo mu maaso ne kitabaawo. Buli kye ndowooza nti kinaabaawo nzize ne nkiraba ne kibaawo. Kakati ekyo kye kindowoozesa nti nange nnyinza okubeera R&D kimaani we Uganda wano nga bino mbiraba ne mbyogerako kubanga nkozesa experience. Abantu nzize mbatunuulira, abantu nzize mbagoberera nga mbalaba. Kati buli muntu abo positioni balwana nnyo nze neewunya okuli omuntu ayagala nnyo democracy era ayimba democracy naye nga tayagala kulonda mubaka wa parliament, mubaka akulira ludda luvuganya gavumenti. Etteeka lyogera ki? Era kyentera okugamba abantu buli muntu yenna mu nsi muno kyalibadde kompalosale naddala mu ab'amawulire. Njagala mu ab'amawulire, njagala abagenda mu parliament, njagala abasawo, buli muntu yenna akola n'ekitongole kiri public ng'agenzeeko ku LDC waakiri n'asomayo emyezi 6 n'ategeera ku kibayita amateeka. Kuba omuntu ava eri n'atandika okujoboja ng'ajoboja n'owulya nga byonna byagala nga tebiriimu nagenda bw'obiwuliriza n'osanga ng'avevenga buvevenzi nga talina nakyamanyi ababolda oluvuganya baagala nnyo democracy naye ate tebaagala kulonda. Naye abasinga obyogera nabo baludda luvuganya nedda sebo. Oyinza okugendayo mu kkanisa n'osanga father mu ekereziya n'osanga father ng'abuulira enjiri ng'awaana ebiri mu ssabo. Kisoboka. Bw'ogenda mu kkanisa ey'abalokole gosoma ddiini ki? Ayo gye ntandikidde. Bw'ogenda mu kkanisa ey'abalokole oyinza osangayo omusumba ng'agamba nti jjajja muwanga alina amaanyi era akola. Era ayinza n'okumuwaana nti yamuwadde ekirungi naye olowooza tebabibawa. Kati ono atuwaanira ayogera ku bino twagala atuulye. Omanyi bangi nnyo kwaboogera talina na wali yeesimbye kumanya omuntu mu kalulu ayitamu atya, kumanya akalulu katambula katya. Tubadde twogera ku bya Venezuela wenkugambidde njagala osokoddemu ekibuuzo kino. Dulo yawangulwa mu kalulu akakiiko k'ebyokulonda ne kabivunvubika ne kalangirira ye. Ate kalangirira ye bali ne bajja ku nguudo abamuwadde nabo ne beerangirira ngamba abantu ba bulijjo beyagamba nti bamulonze ate ne beekalakaasa okumuwakanya naye nga yawangudde. Kiraba. So bano abatulowoozesa nti ono democracy era democracy bamutwala mu parliament, ekyo si bayita democracy. Democracy kiteekwa kugoberera mateeka. Bino biwalabye mukwano gwange Kituuma owa poliisi kandi bannange era tulabye nnyo ab'NUP. Sewandagi njagala osokoddemu ekibuuzo kino. Abagamba nti Sewandagi ekyakkalyo kizeemu kiri ekisooka. Sewandagi political failure abaddewo mu byobufuzi talina kifo ekimu kye yali awangudde. Nawe wagamba nti ajja Nansana municipality tasobolawo lwaki tagenda kuwa kansala ate ne kuwa kansala baamukuba. Omanyi waliwo ebintu ebimu bisinga okuneewuunyisa. Omuntu bw'akeera ku makya najja ne bamulonda mu kalulu era bo mbawulidde nnyo aboogera ebigambo ebyo nga n'abaabalonda tebamanyi na kumanya nti baalonda gundi. Gwe buli ayogera ekyo genda wombuuze kuba basinga aboogera ebyo bakansala ku magombola ne ku district ne ku division ne ku municipalities. Gwe genda we bali obuuze bubuuza mu katundu ako waakiikirira nti ani kansala wa wano. Abantu tebabamanyi. Abantu baalonda ne kino kye bayita buli awali ambulera kola ki tikinga. Kati abantu badda ne mutunafuya okutujegawaza ne batuza mu bunafu bwabwe okutulowoozesa nti awangudde akalulu bw'owangula akalulu oloba successful mu byobufuzi atawangudde n'abafeeriya ate n'obasanga nga bagoberera Kyagulanyi nga teyawangula. Oyo ne bagamba nti ate oyo baatubba buki bubbi kati n'obabuuza nti Sewandagi tebamubba. Ekyo kizeemu. Genda omuntu n'akubuuza ni kakati Sewandagi lwaki togenze tozeeyo ku bwa kansala. Olyanga nti ku bwa kansala tolina kiwawanga. Nti kituufu ku bwa kansala navuganya
ne bampangula ate nali mbaddeyo emyaka emeka naye nzija ne nkugamba nti ensonga eyampanguza yali emu nti abantu bwe neesimbawo okuvuganya mu by-election ya 2008 baavaayo ne bagamba nti kasajja ako kaze okutwala constituency yaabwe mbweno Nansana municipality constituency y'aba-DP ne banoonya ananvuganya nze kankubuulire mu by-election mwaka ki ogwo gwa 2011 mu kulonda okwo nagana n'okutimba ebipande nga byenkoze byeyogerera nga sirina nsonga entimbya bipande olwakava mu district nga kansala neŋŋaana okutimba ebipande nga byenkoze byeyogera nembireka binkolere era neŋŋamba n'abalonzi nti nze sijja kunoonya kalulu ayagala akalulu ng'alabye byenkoze akole ki ampe aba-DP ne bagenda eyo kamuli kano akekiira tawuni kanso ne bajjayo omusajja bamuyita Malagala ne bamuleeta nga bonoonye kintu eki Sewanda gikwanze nali independent kato nalina ekibiina kyange ndi wa People's Progressive Party ne bagamba nti Sewanda gikasatu mwawulako obululu bwaffe obwa DP ne bumuvaako tujja kumuwa DP yo yali ekugambye nti jangu tukuwe kaadi n'ogaana aba-DP bayinza okuwa kaadi naawe aba-DP fitina gye balina ye balemesezza owuli omusaga yayimba nti owa DP n'obwero si wano tali bulya era kati okubulya bafunye mukisa NUP abayambe Kyagulanyi n'abajjayo kati bwe bajja bansimbako omuvubuka oyo bamuleeta n'afuna obululu 2000 mu ebyo eyampangula n'ansinza obululu 3 kubwa MP ndi kubwa kansala nzirayo ku district obwe MP bwali bwa 28 mu by-election nga tata wono afudde akasula afudde then nga ffe tujja okuvuganya naye ebyo eyo Messi eyatubisa era bagimanyi ekyula sikyaddamu kujyogerako kati bamala okunsalako obululu eyatuwangula manyi ntera nnyo gamba abantu Rashid Sechewa yali wa NRM bwe baatulonda nze naye mu 2006 ye baamulonda nga agenda kugombolola nze ne bannonda nga ngenda ku district yo olwamala okufuna ebiwandiiko ebimukakasa nti bamulonze n'abikozesa n'agenda ku Embassy n'afuna visa n'agenda ebweru ku kyeyo bangi bakansala n'amalayo emyaka egi 3 ng'akuba kyeyo nedda bwe yadda ng'aba-DP bansimbyeko omuntu neyeefunira obululu bwe bwaba NRM baba ba NRM kye batusingako bwe basimbawo wa NRM aba NRM tebakulonda atali wa NRM balonda wa NRM tebayita structures ate ne bakwata ne ssente abeewaffe bw'oba wa ssente bakuwa kaki akalulu kati ne babawa ne ssente ne bajja ne balonda ate ne batokomaawo ne munda mu kalulu bakwatamu kubanga balina abaana baabwe maganja awo waliwo abaana b'omwami omu gwe saagala kwogerako naye abantu babamanyi nga bebakwata mu kalulu ako kati ye n'akuuma obubi bwa NRM aba-DP gwe banteekako ekigendera kyabwe kyali eki nti bwanzijjako obw'aba-DP kuba aba-DP eri abantu nga bo batuka kabokisi kubirira ku nsonga eyo Sewanda ne banzijjako obululu obwo era okukakana nga mpanguddwa naye ebbanga lyonna kwaba bayogerako ku nze nkugambye natandika okwogera ku radio oba ku media mu 97 n'olwaleero nkyayogera era nze gwe bayita nze gwe bakyaza buli bw'oyagala ompulira kubanga ebirowoozo byange gyebiri naye gwe genda obuuza ayogedde ekyo nti akale gwe Sewanda gye tumulabe tajja kujja gw'olina ki ate bwe batunuulira ebigambo byo babyogera nnyo naye nze Sewanda gye kwabo tunula mu campaign monna kati abeesimbe bwe waakalaba ku list mu Nansana municipality tojja kusangamu muntu alina diguri 2 ng'emu ya byanfuna ng'agiina ku bachelors ng'abirina ne ku masters ng'alina diploma mu education ng'ate agenda kufuna y'amateeka taliiwo era bw'onojjaawo kwabo tekuliikayinza kuba ne bwe tugamba mu myaka tewali kakati nze sirabawo muntu ali mu qualified kusinga nze so akyogera mbuuze nti gwayogera ku ekyo ani gwolina yali qualified okusinga Sewanda gye toyanziza ku nsonga tugenda koma eriyo n'aba senior 4 abadduka ne basoma obukoosi bwa weekends bwa myaka egi 2 ne bafuna ka diploma oyo naye mwali mu kalulu eriyo n'owa senior 2 ataasoma oyo mubaka wali naye tugenda koma okweyo ensonga tugenda ku bukambe bwa poliisi